Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okukutegeeza ky'okola ekyo kyennyini kya mutawaana nnyo okubanga okyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo okubanga nkutuusaako updates nga bwe nakugambye nti waliwo amawulire aga Akileo Kivumbi ne mulwanyi munne amanyiddwa nga Bobby Yanga. Jjukira mabegakaawo omusajja ono amanyiddwa nga Bobby Yanga bambi yakafiirwa muganda we mu kigambibwa nti muganda we yafa era Bobby Yanga teyasobola kubanga amuziikako oluvannyuma lw'okuba nti bwe yagenda okubanga afiira Bobby Yanga y'omu ku bantu ababadde baasibwa naye nga bano basibwa lwaki Bobby Yanga bamulanga kigambibwa mbu ebyo byolaba ayambadde amagye ekitongole kya UPDF ekitongole kya CMI ekitongole kya Uganda Police bagamba mbu byabwe era bamukwata nga bamutaddeko omusango gw'okumusanga n'ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza mbu waliwo genfunye agalaga nti ono y'omu ku bakukusiddwa ne baleetebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV naye jjukira olunaku olwajjo nakuwaddeko updates ez'omuvubuka oyo ate ng'ono ye ebibye tebinnategerekeka. Waliwo emboozi ezikwata ku Akileo Kivumbi ono nga y'omu ku timu yakulira timu eya security ku kitebe ekya National Unity Platform. Kigambibwa ti mu mbeera etali nnungi nnyo gyayisibwamu mu kkooti y'amagye General Court Martial n'embifo ebirala gye yawambibwa oba gye yatwalibwa nga oluvannyuma lw'okubanga awambiddwa. Njagala okutegeeza nti olunaku olwaleero naye aleeteddwa mu kkooti era direct okuva ewa Honorable Shamim Malende. Waliwo ebinnyonnyoddwa byenjagala okubanga nkuwa byotagera kubanga omisinga. Akileo Kivumbi embeera gyalimu ssennungi nnyo nga bw'oyinza okubanga olaba mu katambi k'ensembi okubanga nkuwa bw'obanga obadde otambula naffe era nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo Akileo Kivumbi bw'ati bwe yajja mu kkooti omulundi ogwasembayo ng'embeera ekulagira ddala nti ssennungi nnyo. Bamuggyemu engatto atambula awonyera ng'alagira ddala nti kirabika ayina by'ayitamu oba oliawo ebitali byangu nnyo. Njagala kubanga nkuwa details di lwe bagenda okubanga bamuta di lwe bagenda okubanga baddamu okuwuliriza beyiro ye. Kanzu gyembikuwe kampitireko wano katono nnyo mukutu gwa Red Zone TV ate na subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukutuusako updates mukutu gwa Red Zone TV. Nkugambye bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole njagala kubanga ate nkutuusaako embeera nga bwetambudde oba bwegenda mu maaso n'okubeera nga ate etambula. Omubaka owa Kampala District omubaka omukyala owa Kampala City omu ku kibiina ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Honorable Shamim Malende ya reportinga bino ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti embeera Akileo Kivumbi mwali kikakasiddwa nti ssennungi ayita mu mbeera ey'okutulugunyizibwa n'ebigambo ebirala nga bwinza okubanga obitegeera ng'era bwe nkulaze ekifaananyi kino ate ekyasembayo bwe yasembayo okubanga ajja mu kkooti y'amagye kye bayita General Court Martial. Akileo Kivumbi yawambibwa oluvannyuma lw'okuba nti abasajja baalwanagana naye bwe yali agenda mu maka ge n'aba nga teyasobola kutuuka. Abasajja baalwanagana n'omusajja ne baba nga baasobola omusuuza sappule ye era kigambibwa nti kyekintu kyokka ekyasinzirwako ne bategeera nti abasajja baamuwambidde wano. Okuva ku olwo banga litambulidde ddala. Njagala okutegeeza gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 17 omwezi gwe tulimu gwennyini ogw'omwenda omwaka 2024 Akileo Kivumbi lwazzeemu okubanga aleetebwa mu kkooti ey'amagye. Njagala okutegeeza nti bw'atuuse mu kkooti y'amagye kkooti tekkiriza na kuwuliriza mpoza tekkiriza na kuwuliriza biki bye bayinza kubanga baleese bannamateeka ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Nakugambye ensonga zino Honorable Shamim Malende yatera okuziyimiriramu era nga ne bwe kibadde olunaku olwaleero wabula ennaku ezimu
ne Kanso George Musisi atera okubeera nga azibeeramu. Olunaku olwaleero Shamim Malende atutegeezezza nti Akirewo Kivumbi tebasobodde kubeera nga bawuliriza bail application ye, era ne baddamu ne basindika omusango guno ne bamwongerayo ne bamutegeeza nti okyayina okubeera ng'osigala mu kabula muliro, olina okusigala emabega w'emitayimbwa ku kitongole kya CMI gye twakusibira okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba nga 24 olwaleero ziri 17 wabula nga 24 musajja wattu Akirewo Kivumbi bambi lwagenda okuba nga akomezebwawo era mu kkooti y'emu General Court Martial baddemu babe nga bawuliriza okusaba kwe okweyimirirwa abeere nga awooza ava bweru, naye jjukira eyo si garanti era asobola okudda still n'abeera nga ate tawulirizibwa oba ataweebwa bail, kwegamba bail application ye era still eyinza obutawulirwa. Kuyengeri yemu ne Bobby Yanga. In fact Bobby Yanga yo 24 Akirewo Kivumbi wa 21 ogw'ekumi. Njagala wano nziremu nkiralifayingewo, njagala nziremu ntereezeewo okusinziira ku Shamim Malende. Akirewo Kivumbi akomezebwawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'ekumi okusaba kw'okweyimirirwa kuddemu kuwulirwe, wabula ate ye Bobby Yanga agenda kukomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda. Naku ntono nnyo ye ndowooza ajja kubazze okubanga okweyimirirwa kuwulirwa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nakugambye oba tonaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification ejja kuba tomissinga nsonga yonna. Genda otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula ate osinga abaashe yalinze. Honorable Shamim Malende okusinzira ku ye message gy'atadde ku mikutu gye emigattabantu oba ogwa Facebook n'omukutu gwe ogwa Twitter agambye bw'ati: Earlier today at Makindye Court Martial for comrades Bobby Yanga and Akirewo Kivumbi, nti amacha g'olunaku olwaleero ku kkooti y'amagye emanyiddwa nga General Court Martial esangibwa Makindye ku nsonga z'abaganda baffe okuli Bobby Yanga ne Akirewo Kivumbi nga bano bonna baali mu security team ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Court did not convene and their bail applications have been refixed for 24th September 2024 and 21st October 2024 respectively. Nti okusaba kw'okweyimirirwa okw'ababiri bano okuli Bobby Yanga ne Akirewo Kivumbi kooti tetawanya na kubeera nga ekuwuliriza eno gye twogerako ey'amagye emanyiddwa nga General Court Martial esangibwa Makindye. Tebatawanye na kuwuliriza wabula babasindise Bobby Yanga addemu aleetebwe mu kkooti nga 24 mwezi guno gwennyini ogw'omwenda 2024 ne Akirewo Kivumbi akomezebwewo ng'ennaku z'omwezi 21 mwezi ogw'ekumi omwaka gwa 2024. Ndowooza oba omufunye bulungi nnyo mukutu gwa Red Zone TV. Nkugambye genda olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification abena tomissinga nsonga yonna, tuwuliziganye mu updates eziddako. Mwenna abatambula naffe mbaagala nnyo, abatudduukirira mu nsonga ya kaddata kyemukola kya mutawaana nnyo, n'abatubeererawo mu nsonga z'okutuwa updates oba oluusi bwe tuba tetusobodde kutuuka mu budde, bwe tuba tusobodde kutegeera updates mu budde, ate ng'oba oli awaliwo ababa balindiridde nti Red Zone twagala okumanya ki ekigenda maaso, tulinayo ate abatuyambako. N'agamba Red Zone wano oyinza okuba tusobodde tutuukawo mu budde, naye njagala okutegeeza tufuna amawulire ago ne tuba nga ate tugasaasaanya ne tugakutuusaako. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.